Abasoga balabudde okukomya omuze gw'okusabirizanga bannabyabufuzi abeesimbyewo ku mitendera egitali gimu obusente bwa sabbuuni n'omunnyo. Waakiribwa basaba ebintu ebinene okugeza ng'amazzi, enguudo, amalwaliro n'ebiringa ebyo ebinaabayamba okutumbula ku mutindo gw'ebitundu byabwe. Twegete walala nga kino kyenkulankulana tugemere walala twewala amagezi gamawulire abagezi b'obugege tunafundikira ng'abusoga tuki okulabula kuno kukoleddwa sipiika wa paalamenti Rebecca Litwala Kadaga mu bubaka bwe obusomeddwa ssente w'ekibiina ky'obwegassi ekya Busoga Tondeka Cooperative Saving and Credit Group Asumani Mwoyo ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kino mu disitulikiti y'e Bugiri. Sipiika Kadaga kyalimu ng'omuyima waakyo. Okutumbula byenfuna mu Busoga okuva okusekererwa abantu b'Ebusoga bayidde nti tuli mu kyapati yenka kuno tuviire n'omulamu gwa kulima amaido nga mulamu ogwo gwagirwa the right speaker wa parliament ya Uganda. Omukolo guno gubadde ku kizimbe kya community center Naluwerere mu Bugiri nga ssentebe wa LC Yokutaano e Bugiri Haji Siraji Lyavara Samanya yabadde omugenyi omukulu ng'akiikiriddwa Mukyala Florence Ennyungu Nampina. Abasebe beegatta ku kibiina kino kuba kigenda kuyamba Busoga mu kuzzaawo cooperative bank ezaali zaggalwa kakwatadde n'okusobozesa abasuubuzi okwewola ssente ziriko amagoba amatono. Aye ng'ekisinga bulungi nti kibiina kigemagana n'abalimi n'abasuubuzi era baakoba nti twekembe tutandikewo ebibiina ebyaife ebitontono tutandike okusolozanga akasente oluvannyuma tukawola omuntu aba alikenda okwenda okwekulankulana. Haji Lyavara mu bubaka bwe yasiimye era ekibiina kino olw'okwongera amaanyi mu by'obulimi byagambye nti bye bitunuliddwa gavumenti ya Uganda mu kulwanyisa obwavu n'asaba abatuuze ba disitulikiti eno okukyegattako kuba kirina omulamwa. So ndikubiriza abantu mwena mwena abakazi n'abasaadha abalimi mwena mwena n'abasuubuzi okwenigira mu kibiina kino. Musa Balikowa yakusakidde Gwen ku Bukedde TV.